bagamba kusasira y'omu ku bakyala balinyumidde obwa minisita kuba waddayo ate n'okusoma n'oyongerako ki ekiganye lwaki mwatuukira omukulembeze temugamba atiri sinafu entertainment n'atulowoozaako n'atatuwa bbalamu yekka n'atwongerayo minisita omulala nga entertainment kyo kituufu era bwemma ntudde wano era nga nandisabye omukulembeze okuba nti this time round yalibadde atulowoozaako nga ffe nga ba artist kubanga abasinga bonna bavuddeyo mu naddala abasinga bavuddeyo mu parliament teri mu artist n'omu baba beekubiridde naye twandisabye omukulembeze maybe this time round yalabye nga tetusaanidde bwe nali nva gye nnavaayo waffeeyo mazima najja najjita omulungi oyo najja mbuubuuka n'abayimbi abo olwabye baali beekoze ebiseera ebyo ne mbikwatira jjita eyava ewaffe kukkakkana nga kyenkoze mmaze okkikola ebyalo n'ebikuŋŋaana erudda eyo n'erudda eri bandaba eyava omwasi olw'abayimbi bessimenye mannya wano buli omu najjayo jjita ndaga obwanga n'abayimba abakookolima nga nze wano nga bonna boogera ku kyendikaate wano n'ensonga n'azisengekawo nga ttaano n'awunzika mu saba mu muveeko mmwe sibaganye mbwaliyimbye abayimbi mutyo sibaganye mwaliyimbye abayimbi mutyo naye engeri gye mukoolamu eraga ennyiike kati nsoggolera ddala sekansunge ow'ekisankabireko ng'owange tyendongo kenjikonkonamu mummwe wano yaliba enkomerero yajjita mu matwa gammwe nange mpulirizenngako okuba nnange ababulwa ebiyimbibwa okubeera nze kate kusaasira tewali muntu alina magezi asobola kubalowoozaako nga mmwe mwennyini mwabulwa amagezi agasobola okwerowoozaako effumbiro lyali lyammwe ng'ekisigadde kyammwe kwegabula naye ne musalawo okufuluma effumbiro olw'omukka mugende munoonye obukunkumuka tewali mukisa muyimbi gw'ogenda kuddamu kufuna nga mukisa gw'obadde ofunye okuggyibwa eri mu kivumo eky'abadongo nga n'omusiru ayitibwa mu ddongo omulimu gwammwe okulaga ensi nti tuli bakulembeze ate era tuli basomesa. Catherine Kusaasira eyali mukamawo mu Golden Band ne mu Eagles Production mukulu Ronald Mayinja yakwata akazindaalo ne yekkakkanya yekka ng'alowooza kkakkanya Kyagulanyi bw'omuntu azzaawangula abajaase tuba basobya okuwa omudongo kaakati gwe bw'oba olowooza nti wali osanyusa Museveni yakutenda bussiru gwe ate muntu kikula kyo ye yakulanga emmamba eyeerya yekka. Yes, osobola okuba wakkiriza ddiiru esooka wadde eba yakulyamu lukwe ey'okukolera oli naye ate n'oba musiru ekyonkomeredde n'okkiriza n'eddiiru ey'okwekkakkanya yokka wekka na wekka ng'oleese ekigambo omudongo nga tokireetedde mu mbeera nti omuyimbi wabula omudongo mu mbeera y'ekivumo kiri ekyedda nti awangudde abajaasi ate tubeera basobya okuvuganyisa omuntu omusiru kyokka ng'ate ono bw'abeera musiru naawe oba musiru munne gwe ate omusezi abeera musezi omu mu nnyumba oba obusezi bubeera bwa nnyumba yonna. Kakati oli wano oli mu kugamba nti art industry baagisedde oba nammwe babalowoozeeko nga bannabitone kyokka nga mwefuna omukisa ogwewa ne mutagukozesa. Ne wabaawo n'omuyimbi omu najja wagira Masayansi Mpuuga ng'avuma kadongo kamu nga Masayansi Mpuuga amaze okuvuma kadongo kamu omuyimbi omu kye yava agamba tosobola kujjayo ba Masayansi Mpuuga abasajja abagezi okuzaama n'oleeta omuyimbi wa kadongo kamu. Naawe oba weevunye, naawe obeera wekkakkanyiza, omukisa ogwammwe mwagwonoona. Munnammwe yakuba akajji n'abagamba mujje tuweereze, temwakoma ku kyakumweyawulako ne mugattako
n'ekyokumulwana. Essaawa eno obuuza ffe tuli ludda wammwe mulina kubeera wa? Era omusajja oyo omukulu ow'enkofiira olowooza musiru kyenkana ki obutamanya nti omuntu asse muganda we nange asobola okunzita? Bw'obanga oli enkwe wakati mu kweyagaliza ne wakati mu kwagala okukola kabampaane, lowoozaako nti ono akutumye okulya olukwategeera. Akimanyi nti bw'olya mu muganda wo olukwe naye yennyini talina ngeri gy'ayinza kukwesiga yadde okukwesembereza. Mmwe Museveni yamanya amaanyi gammwe, naye ate kyannaku nnyo nti mmwe mwalemererwa okumanya amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe. Omuntu asobola okukuyita nti owange jangu tugende onsaggulireko. Waliyo abazannyi b'emipiira, waliyo abaafuna ebitone bya ludo, ne tobawulya mujje munzannyireyo ludo bannanga nnoonyeza akalulu, mujje munsambireyo omupiira bannange gunnoonyeza akalulu. Naye mmwe abayimbi olw'okuba muyina amaloboozi agatambula agavuga n'okusinga emmundu, mwe batera okuyita owa nyimbirayo ka Amelia kannoonyeza akalulu. Kakati yayimba Amelia ye ne yeebuusa n'amanya nti bwe mba nsobola okuleeta oli nange nsobola okwereeta. Mwe lwaki mwagala okulwaniranga ebitono ng'ate n'ebinene bisobola okubeera ebyammwe? Owulira otya mu kaseera kano ng'atudde entebe ye muganda we yayimba ku mbagayo? Tasaanidde gw'ojja otya okubanga osaanidde okubanga osaana okubeera minisita? Kyagulanyi bw'aba tasaanidde kutuula ntebe, gwe ogwanidde kutuula mu ministry ki?